Tubandiza abali ku Celebrity Track n'abali ku BM Focus ne ku mikutu emirala mingi nnyo ja TV ne ku Celebrity Track. Olunaku olwaleero twaguddemu amawulire ag'ennaku mu kisaawe ekyokusanyusa abantu naddala entertainment oludda olw'abayimbi. Omuyimbi Nakinku, omuyimbi eyayimba ennyimba ezaayagalwa Bannayuganda avudde mu bulamu bw'ensi eno. Omuyimbi Daudi Mugema atuvudde ku maaso olunaku olwaleero. Amawulire si malungi naddala eri entertainment industry n'abayimbi kutwalira wamu. Wano wendi nine Haji Haruna era tusinzidde ku H&M ku kifo kyatukoledde wano waggulu wetukiringira naddala ffe nga bannamawulire. Olunaku olwaleero nine Haji Haruna, amawulire si malungi weewaawo. Haji nsanyusa okukulaba mutwe gyenjawulo buuza kuba tulaba mawulire nga kitalo. Kitalo nnyo nange nsanyusa obbalaba. Kitalo nnyo ekya Daudi Mugema. Yesu. Weewaawo tutunuulire Daudi Mugema obulamu bwe butambudde butya muwangaddeko naye naddala mu industry y'okuyimba. Omuntu omusigira mu katundu ekifaananyi obulamu bwa Daudi Mugema. Daudi Mugema tubadde naye mu music industry. Abadde mukozi mulungi, abadde creative, abadde ayiiyayiiya, abadde yerwanako ng'omusajja ng'era ayagaliza abantu kyeyinza omugamba. Twaliko naye ng'abakozi mu Eagles Production. Yali Eagles Production. Mu bibiina ebyenjawulo. Enkola ye Cream Production. Era najja n'akibeera Cream Production. So kati awo yavaamu ndowooza n'akola Tigers Production. Nga wemanyi ebyo ebibiina ebitanywera ate ndowooza n'asalawo n'ayiiya mu ngeri ate endala kinoomu nga ekibiina kikyaliwo. So watuviidde ndowooza ebiseera byatuviidde mu maaso kati nga buli omu ali ku lulwe. Atutunuulire olugendo lwa Daudi Mugema ne Haji Haruna. Byali bitya? Yali muntu kika ki mu bbanga lwangala naye? Yali muntu mulungi ngera tukolera wamu. Kiyinza okugamba. Biki ebisinga byogamba nti Daudi wano kino na kino tekimuyisa bulungi, Daudi bwamukolera kino atali kwerabira mu bulamu bwe? Tesobola ekyo kya buntu. Ekyo ky'ombuziza kya buntu kubanga ebintu bigatta biri mu bulamu. Waliwo okunyiigagana n'okusonyiwa n'okwesonyiwa. So yankolanga ebinyiiza ne musonyiwa ne mbyesonyiwa. Naye oba oliawo naye namunyiizanga nakola kinasonyiwa era ne mwesonyiwa naneesonyiwa. So kati mu bulamu waliwo omuntu obulamu obwa wano ne wali. Kyesijja kugamba nti yanyiiganga bw'ati oba yakolanga bw'ati. Naye kyemmanyi nti bweyanyiiganga ng'atemereza amaaso ati nomanya nti kati oyo akoze eki agakanula n'atemereza n'atambula n'agenda. Kyemmanyi kyebadde mumanyiiko kyokka. Era bwe yagiranga omanyi kati ffe twatendekebwa abasajja bebayita kojja wange Misa Kisemakula, ba Ronald Mayinja, ba Geoffrey Taya abo twatuniranga nnyo warding zaabwe sizo zino ez'abaana zebayimba ku saawe nti bo naye wabanga tukinoonyereza nga tusobola kimanya. Era kati ndowooza nze omwe yabbirako ku Mugema nti kati bayiiya bwe bati. Okitegedde? Bayiiya bwe bati. Tuyiiye maka. Tuleme bw'ogafuluma mugendako katono. Bange ekigwa ewuwo nange ekyo kigwa ki? Ewange. Nomugaa tuleme kuyiiya bigambo ffa. Bano abasajja tuula owulire oluyimba lw'abantu. Munju. Bali kubuulirira naye abali ki? Mukyala wange munnange ebiki. Ava gy'avudde n'agamba nkomyewo naye biganye. Ng'aliwa abuulira mukyala wa maka. So kakati naye yalanga nga ne oba omunyiizizza ng'ayiiyayo akayimba awo akakwata ku ekyo ky'okoze eki ky'omunyiiza. Kitegeeza embeera zino ez'abantu ebizibu bye bayitamu byebintu gwe byebizibu by'oyitamu n'oli munno n'oli. So kati abadde nga bwanyiiganyiiga oba ali mu bwetaavu
nga akuba waya akayimba awo olone kyasemba kubanonga mulwadde kyasembawo in fact twaliko wano mu freestyle wano nga ali mu rehearsal amuwa kasente kakati ebyo bye twabeerangamu omugaa kati kirabo oti tugire bwetu banga ekikutuukako kyekintuukako kigenda okutuukako oli enkya yes bwe tunulira kayimba katonda banaku teyeebaka tulabamu Hajaruna mu luyimba olwo mu vidiyo eyo nalimu niwewe bodda mu vidiyo eyo ndabamu Hajaruna mwali akayimba akabantu bakategeera nnyo bakaagala kuba buli omu nga bwogaa nti ekintuukako kubaza embeera tekikutuukako bwe yali akola concept eno katonda banaku teyeebaka akugamba atya nti njagala obeere mu vidiyo yange ekyo ffe abayimba tukolagana era Samisa kiwangamba nti aji wano ngangenda nange mugamba nti jangu gire wano oba ne waba akola oluyimba ffe twewabula okusobola amanye ekirungi ekyo kyetaaga kulwana budde si kya pupupupu munyigide mu studio nkole ki kubanga buli womala gakola kintu era kimala gagenda so kakati Mugema yatuyitanga nga lwaba yagadde alina kyakwetaagako kati bwekityo era betutambuza bwe mujaffefe ng'abayimbi bw'oba olina kyewetaaga ku munno omugamba bw'aba nga alina obudde bw'aba nga aganye nokivaako bwe tudda mu okuyiya nnyimba kuwandiika ekitone kya Mugema oyinza kireetinga otya kati gwe waluwulira nyinza kigeragera nyinza kuggwa oluyimba lwa Mugema luyimba ki lwogamba nti olumanyi katonda weabanako tolumanyi kakati awo mwe credit nti abadde muki alina akayimba kokola ki nawe kobadde omanyi ate si zokka lwakuba nti kati biri ebyokubooming ennyo ebyo byali byaffe ebyo twalina competition ngono waleeta nonaleeta lwakyalolese nange kangende mu studio okitegedde nga omala kutunira nnyo naye bano tebabaddeeko na press ebatwala tebabaddeewo na pressure wali twali mu pressure nga tulina competition ennungi etali mbi okitegedde gundi akoze kino kankikole competition ennungi nnyo etali ya kibuli yakwekuba ngumi naye ennungi gye twalina nga Semakula bwaleeta Mayinja n'aleeta Taya n'aleeta ffe ne tuwulira sitigundi zino ez'abantu ba Catherine ba Irene naffe ne tuyingira waawo tetwagala aleeta ate naffe okitegedde so kakati bano tebakifunye bafunye nga music agenda ataatagana kati nga talina waagamba nti kanneesibe kuono nze abadde njagala nnyo kubanga ne chanting ze obadde owulira nga ali munze okitegedde nga ali munze ali naye ne mubeerera mwangu saako ne mugaidinga mwawamu so kati byebyo ng'akusibula ava mu cream waliwo obuzibu bwonna ng'agenda kukola ekikye sikisuubira ate nze ne waba teyansiibula sirina mulebe walubeerera mu music nkyankwetaaga naawe oneetaaga okwegatta gemaanyi kati ffenna twava mu bibiina naye mugamba mugama wange nkwetaagamu onyambeko wano ne wali nti neetaaga lutaaya nti muzeeyi mbadde nkwetaagamu wano ne wali onyambeko naye waaba neetaaga era ngamba so ffe tetulina bulabe bwalubeerera sinako mulabe walubeerera mu music mu business other business oli alina kyanyongerako era nkimutegeeza nti olina kyonyongerako nensaba nkikozeseko nange mu kaseera kano kalwaliddemu kyemmanyi yali akutuuliddeko mu mbeera gy'abaddemu yali agambyeko nti kino kyekinuma ng'ogyeko kuno bulwadde tulaba kugulu bwokwazimba ne kulwala ebintu byamugema bibadde bizibuzibu bwana mwe mukola interviews zino mwe mubadde mutunzaamu kamera nti kyenasemba okumanya kwe kugulu okwo ate nga nakwera saakumanyirawo abadde mukwano gwange naye ndowooza era wabaawo omuntu wakoma kitegedde okumanya oba nga omanyi nti oli ateka ali bize kitegedde nze mukama wange agenda n'alwala n'agenda ku kitanda n'oluusi olw'embeera nange zembeeramu nga ndi mukyalo eyo nyinza obutategeera Semakula abadde ku kitanda pressure
kati ono yalwala ekigere ekyo teyatugamba kaaba era ndoza awulira awe namwera ssente nga nzija munenya nti gwani mukwano gwo nga tonagenda mu kamera nkubiraako baba tuntubula bwensobola ki bwetusobola okwesolvingira netumala ng'abantu kyenagambye ne muganda wange Sekyewa ne muganda lwaki ogenda ku mawulire n'ogenda mu ebyo bino ebyokuswazaswaza nga tomaze kumbuulirako tulowooza tusobola okulemererwa ennyumba ey'emitwalo 3 oba 5 tusobola okwegatta gemaanyi kati era olaba ffe tukirimu mmwe abannamawulire n'abantu abalala abamu basunzi musaasanya kubanga amawulire gakola ebirungi n'ebibi naye naawe gwe mulimu gwo naye sooka ogambe ku munno mugambe nti ebino binemeredde ffe twabeera wano mu covid siina muyimbi gwe nammwe mwabalabanga nga tebava wano saakola kunsasula saakola ki naye olw'okuba nti muyimbi munnange saagala aswazibwe saagala afe enjala ne tukoliranga wamu okulyako ke tuba tukoleze eki ke tufunyeewo era bibamu ku abo bamugema okitegedde bagenza okugenda bino ebyeggulu ng'era basimbuziirawa bagenda atleast baliko bwe bali so kakati kweko kwe bagamba okwegatta nti ku ssaawa eno National Theatre era ogenda kusangayo bayimbi so si bali boobulira ku bizibu byo ne bakwabyayabya okitegedde kakati kye kyeŋŋamba nti omuntu oba ofunye ekizibu kiŋŋambe oba yogerako n'omulala buli bw'oyogera omuntu ng'omugambye ku kizibu kyo oluusi oyinza okwewukako ku mutima ne pressure ne zitakukuba naye asirika ataalumwa nnyo kakati teyatukamba nakirabira wano ngamba oba oli awo naani mwekubyeko naye kasita nalaba nga kigenze wala nenkityo kikola ki okiyingiramu kubanga level gye yali etuuse baŋŋamba yali agenda Malaysia omukebera bagamba ekigere ekiganye ne bagamba nga bagamba kansa kati ate yo ku vidiyo ezimu agamba si kansa kati nekitubuzaabuza ati nekitubuzaabuza naye nze era byonna mbiteeka ku kigambo kimu nti kugulu kubanga omuntu asobola okulwala omutwe n'afa ng'asobola okulwala omusujja n'afa omuntu asobola okulwala omukono guno n'afa ajaali eyitira wonna webekoze ki webeyagadde tutunulire ku last moments zobaddeko naye wasimbadde okubeerako naye mimumyako ng'obulamu bwa bulijjo wano nga tonakutuka ku maaso tubadde tusisigana mu bitundu bingi ng'abantu omuntu gw'olabalaba tosobola nakulamba nti wano yabadde namulabyeko mbadde mulabalaba ate naye nti ensi yatugaba namusajja abadde munoonya neyo gyeyagenze saategeddeko buli muntu alina wanoonya so gati bwekityo tuzze tuwulira abayimbi bangi abayimbi nabali mu nsiko ebisanyusa mu entertainment bagenda eyo eggulu ate obukedde naku olwaleero tugeze wulira muganda waffe nti abutukidde eggulu era nsonga ze zimu ezitwala abayimbi eggulu zebadde agenda kati gwabanga yafiiridde eggulu kitwalire yafiiridde eggulu era yabadde akola ki agobako Haji mu kaseera kano bannayuganda bali mu kukungubaga olw'omuyimbi waabwe okubava ku maaso bubaka ki bw'oyinza okubawa mu kaseera nga kana k'okunyolwa eri famire ne bannayuganda abawagizi ba Dawuda Mugema? Tulina okubeera nga tunyolerwa wamu nabo n'okusabira Mugema ku ssaawa zino mumanyi omuntu wabanga yafudde tulina kubeera nga tukola ki nga tumira busabizi si yekka yafudde naye betumanyi at least shehe waffe former mufti waffe Ndirangwa Sulaiman Ndirangwa tufuddeko yaziikwa olunaku lwakumeka lwomukaaga ku lwomukaaga era saidi zaawa
ze Masaka era Buddu. Kati ate ono Daudi Mugema muyimbi mumumanyi mwana abadde akyapanga bulamu nye Allah mujjuludde. Tusaba Allah agumye ab'enganda ze, agumye emikwano gye mu nsi yonna ababadde bamumanyi baba babadde abanyumirwa byakola. Tunyoleddwa wamu mumuze mirembe, ebigambo bibe bitono. Omuntu oki awali ensobi temusa bange ensi ino genda wa mu maaso. Byemwogera biyinza okuba bikosa abalala, naye si kyamakulu ate kati ono asigaddewo okubeera nga alina kyayongera mu maaso, ate okubeera nga mumusimirako ki ettaka. Haji katono nnyo waliwo programu yonna enteekateeka yonna efulumyeyo abantu bayinza okugoberera olunaku olwaleero? Ku ssaawa eno batugambyeko nti banaatera okusimbula okuva eggulu. Bamutute mu ddwaliro ne bamukebera bagamba kansa yabadde alinnye waggulu ng'ali eno. Kyetutegeddeko ekyo ku lipooti y'abasawo lwakuba neggulu ki wala namweyaki bino byenkomeredde naye sofafe tumulindira genda mulindira ku National Theatre kuba yamuyimbireko ku National Theatre oluvannyuma agende ku kijja ky'abajjajjabe ekyotera. Oba ogenda emutukula manya ekyotera atuuka awo kuleka ligenda emutukula ng'omalako kyotera booti waliwo ekikubo ekidda Rakai awo wetaba oti n'ogenda awo watujja omugalamiza naye tutunaba kutegeera lunaku ki kyesofa kye tukyayagala tumala okuteesa ate ne famire bagenda kutuuka kiro ku National Theatre. Yes, oluva ku National Theatre wetujja okusinzira ate tumuze e Masaka kyotera. Yes. Batulaba ensonga muzuulidde bulungi. Tubadde ne Haji Haruna tukyali mu kukungubagira omuyimbi w'eggwanga Daudi Mugema tugende mu maaso. Programu enaba esingawo ku eno tujja kuba tugibategeeza nga bw'enaba etambudde. Tuva ku Celebrity Track Traffic Media mwena tubagaliza olunaku olungi eri bulungi mwena. Wasalaamu tunaakata yannanga kino musuubira kikola mutya kubanga maybe ayinza oba waliwo abantu ababadde basasula oba tiketi oba basasula tiketi oba ababadde babanja tutwala obuvunanyizibwa oba olunaku luno babikira nti Mugema yafudde. Buli kimu kyonna kigenda kustopingibwa immediately kubanga nannyini ensonga ate awo yavuddewo. Yes.